Katonda agenda kukuyamba. Katonda bw'aba ayamba abantu bonna be batakyasobola kwesembereza. Waliwo embeera mwe tutuuka ng'omuntu akimanyi bw'akweriraanya naye agenzi. Eyo embeera omwana wa Katonda yamuliko. Amazima gennyini Peetero yayagala Yesu nnyo. Era Peetero yali ayogera ng'omwana w'omuntu nga tasaaga. Ng'agamba nti gwe Yesu bwali waba akkwatako. Tujja kufa naye. Tujja kufaafaagana n'anakwatako. Yesu n'amugamba ebiri mu maaso byendaba. Mbiyita mu bwogu. Tujja kusinkanira mu maaso eyo. Waliwo ebintu mwena biyita mu bwomu. Musisinkanire mu maaso eyo. Yesu n'agamba Peetero nti enkoko ejja kgenda okookolima omulundi ogwo nga wakaneegaana emirundi egi esatu. Okumanya Peetero yali ayagala Yesu. Abatume abalala tetubalabanga nabo baga nti bajja balinnya akagere. Abatume abalala baatema. Peetero n'ajja nga alya kava mpola mpola alya kava. Webabeeranga Yesu yabeeranga ali webamutwala Peetero yabeeranga mu crowds mpola ali mu kibiina. Kyekyabanguyiranga omulaba ne bagamba naye ono abadde naye. Peetero n'aga nti ani kuziri kibooko ezimuliko. Yita mu kibooko zo naye ogenda kwambala engule. Ngambye yita mu kibooko zo naye ogenda kwambala engule. Kitwale ekyo.